Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Obulamu bulungi bweyagala tuli wano tuli mu Eid special tuli mu kuchiringa ndi ne batuze bange tumaze okulya lunch tuli mu vibe. Ono yo mwami ekyamani wange bano baneiba bange ngerawo balaba fe tulivinga mu vibe emu era nabo bankyaliddeko wano tuli mu kunyumyamuko nga abataka. Utuvude mu lockdown nti nasalawo nti emirimu gisooka kansoke concentrating ku kisusunku kyange kisooka kubaako ekituuka ate nkole ne grand opening omwaka guno njiyingire. So ekibalo kyakulaba nti ennyumba eneggwa mu mwaka guno insha Allah. Ideas zo wazijja wezo okukola ekifo kino kuba kati kyakyewuunya buli oluki olaba nti kigenda kikyuka ekifaananyi kyewuunyisa. Ntambula nnyo nange neegomba wentambula so nagi nalaba ekintu ekirungi ne ngamba kankifunze nkitegeke waffe naffe tukiowninge. Ekisibo kikutambulidde kiti tekibadde kibi tukiyiseemu awo mu sipiyo era nga omanyi nti ffe twakimanyira tubadde tukiyitanga mu ebbanga lyonna ekisibo naffe kekadde ketufuna okwogerako eri Allah oba okumuliraana so tubanga naffe abeenenya tubanga abagulawo enkolagana ne mukama waffe tubanga abanyweza enkolagana ne Katonda waffe. Abantu mbadde ngamba yita mu events ez'enjawulo birthday biki naye Idi nagenza okulabanga nawe lunaku lwankizo tulusharinge ne bannange akatono akaliwo tukalye ffenna. Lukutambulidde tutya sofa nteekateeka zo then n'ekifaananyi ekibadde si lubi era kati nziru kagenda kuba shows tulidde akamere Allah abadde mulungi ne weather enkuba tetonye at least kirungi so far so good. Nesimbawo okulemberamu bayimbi bannange olw'ebizibu ebituluma ffe ng'abayimbi oluusi nga tulaba ebimu birina eddagala naye kibitawaanya unity nensalawo nkuŋŋaanye bannange tubeere united tusobole okulwanisa ebizibu byaffe nga tuli wamu. Tesobola butasoboza muntu gw'otasindiseeyo basooke bansindikeyo naye nga nze ng'omuntu nfiiringa nti simaanyi okulembera banno wabula bumu ng'okulagana bumu ne banno ne bakutuma ensonga zaabwe oba ne mutuula wamu ne mugonjoola ensonga zammwe so nze nsuubira nti bantika buvunaanyizibwa bwabakwatirako bayimbi bannange. Program ene kutusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Obubaka bwange obusembayo bugenda eri bayimbi mwenna mwewandiise mu umma musobole okuba nga mulina boodi gye mwesigamako musobole okuba nga mulina ekibatwala oba namwe mulina komandi gye mutambuliramu awamu mu bracket so nandyagadde ffenna tube mu umma tusobole okugonjola ebizibu byaffe ng'abayimbi nga tuli mu saako emu. Nkimanyi si lutalo lwangu naye nze nsuubira nga tuli wamu tusobodde ofuula olwangumu ntandika tutambuza mpola mbagala nnyo nsigadde n'omuyimbi wa King Saha ndi wano nkirinze ku command center tunaddamu mbasaba kalulu munesige munonde ate tukole n'enkyukakyuka tukyuse ku industry yaffe efuuke legitimate business ebaddemu nnyo obadde ikuula bungi ebaddemu nnyo nti okola lw'ofunye lw'ofuna ate nga osobola n'okukola nga tofunye n'olya royalties zo so tupushinge copyright ffenna wamu tusobole okweddiza music waffe buli muntu amanye nti yalina right ku material we tusigaze material rights nga zaffe nga ffe abayimbi tubeere ne performance rights nga zaffe nga abayimbi n'amateeka amalala getujja okugunjawo ffe nga abayimbi agatutwala
n'okuwangana ekitiibwa kinoomu. Music omupya waali mungi tuli kusivaawo ate era still tugenda kuleezinga omulala, so mukipinge nga muli ku TV zammwe ne radio zammwe n'emikutu gyammwe tuleeta. So ye King Saha omulungi atulaba atugenda kubanga ate tumuleka yeyongereyo mu maaso ne meeting ye n'abataka nga wekyatambula naye nga mbagambe nti ebifaananyi byonna bye mulaba tusinzidde mu makaage wane nakawuka era nga y'embeera ya Eid wetyo wetambudde akuŋŋaanyizza abantu okuva mu famire mikwano gye mu mawulire abayimbi banne bonna basobodde okubeerawo n'abeera nga ate abagabula. So kaseera kabadde kalungi nnyo nga tusinzira mu makaage mu command center nga wagiyita naye nga njagala okubategeeza nti musajja muyiiya matches byonna byogerwa, tulina issues z'enjaga, tulina issues za buli kimu nga byonna biri tutubetadde wabbali. Omusajja yeetesetese bulungi nnyo, ennyumba agyongera buli ddakiika gikyusa gimodifyinga, olaba nti buli kimu kivaayo bulungi. Musajja agenda kubeera nga inspiring abangi nnyo from music then n'abalala business ez'enjawulo bonna bye bakola. Muntu abeerawo ng'afuna ssente nnyingi naye nga tasobola kumanya nti ekintu weekiti asobola okubeera ng'akiteekamu ssente ze nekibeera nga ate kirabika nga ekifaananyi kye tulaba today. Indeed ennyumba eno olunaku lweriggulwawo mbabuulira King Saha agenda kubeera omu ku bayimbi abayina amaka ag'amaanyi. In fact waliwo oluusi wootuuka mu corners ezimu mu maka gano oba mu fence eno n'olaba nga kino kisukka amaka nga indeed kirabika ng'ekyobulambuzi. Omusajja alinga yakola ekifo ekyokusanyukirwamu Ritual Wisdom kaye wano n'abagamba round about eno nga yemugiraba lwaleero ogirabira ddala nti wallahi buli kimu kiri set bulungi. So tuli mabega King Saha. I think kino kirungi olwa industry era nga wetufunayo ba King Saha abalala ndaba nti industry egenda kubanga egenda mu maaso. Musajja tatidde lockdown nti oba COVID-19 yamuyimiriza mu nteekateeka ze, olaba nti wakati nga twakava mu muggalo ye asigadde akola ebintu ebyenjawulo. Amayinja gali golaba ge basiba wali gardens wezisaliza tegaaliwo, pavers zino tezaaliwo, amayinja ku nyumba tegaaliko, wetutunulira balcons obwenjawulo bwali tebunnamalizibwa, paint eziriko colors amagye era bano bamanyi nti one soldier one army nga radio nga wewe yakikolanga King Saha olaba nti naye yayongera okukivuga. Kwegamba neighborhood nzikakka mu bulungi ate era abamu abali ku mirirwano nabo olaba nti batambula wamu ne King Saha. Kale nno byebyo bitusobodde okubeera nga tubafunira ze lujja ku ground ewali amawulire w'embeera okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Kale tujja kuba nga twongereza okwo, mutambule naffe, subscribe, sharinga, commentinga, emboozi enyume. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu
gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kagube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.